butsire bina jimusiziro okubeera nga te mugoberera nate nyogera okubeera nga te mbabuuzako Fahad Prodigy YouTube channel gye muliko likinga sharingirako abalala obaka buno busobola okubeera nga te bubatuukako watandika kubeera nga tosubscribinga make sure you subscribe ne notification bell egikoneko ejja kubeera nga ekujjukiza buli wena abantaddeyo update ojja kubeera nga tofuna ka notification awo. Amawulire genda okubeera nga tentandika nago mawulire si malungi n'akamu era nga buli abadde amanyi mwana muwala amanyikiddwa nga Tasha abadde yita Tasha 991 awo ku TikTok mwana abadde awangalira mu ggwanga ly'e Dubai awo era nga abasinga okubeera nga ate badigida omwana omuwala ono bamumanyi abadde nga aliving obulamu bwe bwa vibe era nga abadde amanyi okukinywamu mpolampola wali na wali nga bwomanyi abaana beeyiza side awo e Dubai munnange enkya ya leero amawulire getusobodde okubeera nga tetufuna amawulire si malungi n'akamu abadde mu n'ekirwadde kya heart attack era nga ekirwadde kino kyamulumbaganye ate ne kimulumbagana mu kaseera akabi nga yakamala okubeera nga ate anyweddemu ecupa ze engaziizo yoyo nogwolaba side awe ebbali mu kavidiyo ke era nga TikTok ye nga bwekutegeeza bamuyita Tasha era nga kingenda okubeera nga te nkusaba kiri kimu mbadde nkusaba obeere nga te otambuza vidiyo eno esobole okubeera nga te etuuka ku bantu be basobole okubeera nga te bamanya ki ekigenda mu maaso side eyo ate babeere nga te bakola enteekateeka okulaba nga azizibwayo ku butaka abeere nga aziikibwa side eyo ate munaye era mu ngeri y'emu tubadde era tukyali awo olunaku olwaleero mu kiyumba era mu ggwanga erya Saudi Arabia omwana muwala amanyikiddwa nga Babirye Magi naye tasobole kubeera nga ate asimatuka olunaku olwaleero era nga naye ngenda kubeera nga ate nkukirawo details mpolampola awo bambi sharingirako abalala eyo mpolampola tumanya akatambi kano kayinza okubeera nga tekatuuka ku famire atasobola okubeera nga ate naye afuna obuyambi asobole okubeera nga ate addizibwayo ku butaka mu mbeera ennungi ey'omulembe obona ebisingako awo ngenda kubeera nga te mbikuterawo mu katambi nawe osobola okubeera nga te obyewulirako ebisingako awo ate bwenaba nkugyeko obanga naba nkugyeyo eyo nina akavidiyo akenjawulo kagenda okubeera nga te nkuplayingira abalokole especially abalokole tula butuuzi awo owulirize emboozi eno comment section nabagambi beera open olina oddemba okubeera nga te osuulawo kyonna kyonna kyowulira kyewandiyagadde okubeera nga te osuulawo so likinga sharingirako abalala guys ndi wano bategeeza nti bwoba oli mu Dubai sharinga vidiyo eno tuve ku bakadde boona omwana bamuyita Tasha ku TikTok bambi yafudde in case tomutegedde bulungi wano akawunti ye ngenda kuba ngiteekawo awo okoonemu ogende omukebere bulungi ebifaananyi bye olabe oba oyinza omumanya oyinza okuba omanyi famire ye otegeera bambi otuyambe osharingireko famire ye ogigambe nti omwana yafudde omutima bagenze omutuukako nga bwolaba vidiyo eyo bagenze omutuukako abasawo bakoze buli kimu kyonna kye basobola ne bakuba omutima ne gugaana abadde bamulwadde wa mutima kuva ebbanga lyonna naye ng'awona n'awona nadda n'anywa ku mwenge n'agira n'atereera n'addamu n'alwa naye nga bambi yafudde katonda amusonyiwe ebyamusobako naye nga sharinga message ene tuve ku bazadde be eno kirala mukko bane Dubai bane kasoowulira ng'owuliramu omubiri tegwetegeera bulungi ng'owulira tolikiriya kitegeera wadde ne bwokuba ku ndiri kumala wiiki n'otereeramu katono givuga at least ogendekekka ewaka eddagala giriri ewaka eriwonya tegeera owone oyinza okuba ojjanjaba kirala ng'ate olinamu obulwadde bw'ewaka omutima baakuloga oyinza okuba oli bwooti nga waliwo ekirala ekikuluma nekiba kirungi n'ogendako ewaka oba oludde ogendayo wetaka kugirima kubijja wetaka kugenda kusaba ku pasita bugemba akusabire oba pasita gundi akola ekiba oba ogendagenda wa seekaani ne just nti bambi musharinga message ene tuke ku bazadde ba Tasha mugambe nti yafudde era omulambo gwe guli mu ddwaliro n'abakulu bekikwatako aba embase abali wano banne mutuyambe tulabe nga tusobola okuzayo omulambo gwa sister waffe batalina muntu we wano yenna kujjako muyabe embase nga mutuyambi ate nekyensuubira ne family yenyini terinawo kasente katulina kwekwatakwata ntula nga tuzayo omulambo ewaka vidiyo weeryawo osobola ogiraba bambi bagezezaako kyona kyebagezezaako nekyaganye era ebifaananyi bye byebyo oba tomutegedde akawunti yeeyo genda omunoonyeeko sharinga message eno ya nnaku tuba tukyali ku Tasha kumusondera ssente zimuzza waka
ate laba omukyalo ono omulala yafudde nekiteeberezebwa nti baamukuba ne bamutwala mu ddwaliro naye tiyasobodde okusimattuka yafudde. Bamuyita Babirye Magi era omukyalo ono alina n'omwana ya Dubai wano mulenzi, alina omwana omulenzi akola wano e Dubai lwakuba tunafuna nnamba ye naye bw'obanga omumanyi ono omukyala Babirye Magi ng'omanyi mutabaniwe mugambe eno Miranga Myereere oba famire ye omanyi abantu be Uganda. Babirye Magi yafudde bambi yabikoze bwetusondera ne Tasha omwana oli eyafa omutima naye tukyanoonya ssente tuyatandika okukola live nga tusonda ssente. Twakozeewo gurupu abakyasonzeemu tukyalinawo ze tulinawo naye twagala kuzza mu social media kuba bazadde be balaga tebalina ssente bagamba oba tumuziike ne Dubai kitegeera kubanga tebalina ssente obadde basuubira nakuzijja. Naye nkowoola abantu mwenna abaalaba vidiyo gye twakola eya Tasha eyafa n'eyoono nga mulina kye musobola otukolera bambi mujje mutuyambe. Nze nga natandise okubanyumiza experience yange n'abalokole mujja kumanya lwaki saagala kwesembereza mulokole. Ndi mulokole, yes ndi mulokole. Nze ne mu church nali mbaddeyo, nali nzinyeekaaga mazina ga church, nali mpeerezaako mu church era bwe ngamba nti omulokole simwagala manya nti simwagala kuba naliyo. Nze nali nsombeddeko n'omusumba essente z'okugula emmotoka nga nenga n'okuvuga simanyi we bavuga nga siina yadde 10 naye nga tusondera musumba ssente za kumugulira mmotoka. Okitegeera? So kambanyumizeeyo emboozi ezimu okitegeera ezantamya obulokole kwegamba nga saagala omuntu yenna bano baamiina buli dakiika amiina nenkowa obulokole. Omwaka oguwedde 2023 nalina mukwano gwange n'asonda obusente bwe bw'asonda obusente ng'ayagala kuleeta muganda we kuva Uganda omwana ajje wano akole. N'amufunira visa. Bw'amufunira visa bano abawala abeerokola ng'ali mu kyaki okitegeera. Omuwala oyo yagenda nga abeera mu kyaki, asula mu kyaki, talina mulimu nti alina omulimu nti akola no. Abeera mu kyaki 24/7 Monday to Friday. Be bano abantu ababeera n'abasumba abakwatira abasumba ensawo abeera kyaki ate abeebazina mu kyaki. Munnange ng'afunira omuwala visa. Bw'afunira omuwala visa nga tubriefinga omuwala. Nze kamwa koogera naliko ku ssimu nga tubriefinga omuwala ne tumugamba bw'otuuka ku kisaawe ne bakubuuza bwe bati yogera bw'oti, bw'olaba nga giwunye kola bw'oti. Kubanga visa gye yali afunye yali mu ki? Yali mu ebitateredde nga mumanyi ebintu bya visa. Omwana muwala baali abantu 3 ng'omwana batuuka wali ku kisaawe nga bye twamugambye bw'abayogera ng'omuwala yakkiriza bulungi jjo kiro nga twogedde naye nakkiriza byonna bye tumugambye. Munnange bw'atuuka wali nga bamusoya ebibuuzo omwana muwala ng'akubira musumba bwe yalaba giwunye mu kifo ky'okwogera bye twamugambye okwogera ng'akubira musumba ndoza nga musumba abeerako byamugamba. Omwana muwala ng'asindikira muganda we message ng'amugamba nze sisobola kulimba, eddiini yange tenzikiriza kukola ki kulimba. Musore sister ngenda kuddayo ewa e Uganda nga tulowooza omwana asaaga. Banna ababiri be yali nabo nga bo boogera bye twabagambye okwogera nga nabo bamwegayirira bamugamba yogera bwoti biki ng'omuwala agezaako nabo okuboononera mbu simanya I'm a Christian, I don't want to lie. Okitegeera munnange nga bali bagamba kati nno naffe katukuveemu katukole ki kola bibyo naffe tukole byaffe tetukumanyi totumanyi. Ng'omuwala akola ki agaana okwogera bye twamugamba okwogera ng'agamba mbusimanya eddiini ye temukkiriza kukola ki kulimba. Nga bano ababiri bayitawo ng'omwana muwala bamusuza ku kisaawe enkeera lwalo nga bamutikka bamuzaayo Uganda. Nga tanatuuka Uganda yakuba akafaananyi ng'ali mu nnyonyi bw'ati ng'omanyi ennyonyi ziri wabweru nakuba akafaananyi n'ateeka ku status ye mbu simanya
oba yabiwandiika n'atya ngenda noonya ka screenshot yako. I took a screenshot of that because nali sikikkiriza. Nagamba mbu webe badde si time yo mukama simanya bicha osanga ina kyakuwonyezza oba biki something like that. Omwana ng'atikka nga bamutikka n'obukesi bwe ngaddayo Uganda ngaddayo ku church gye yali. Church asula ku church talina mulimu akuze mu myaka okitegeera kwegamba ne baganda benga ne bamugamba ekintu kyonna ba mama tawuliriza nze bannanga abalokole tonyumiza mulokole waawa kugamba ekintu wekiba kigenda kukuyisaawo tolimba woba tosse muntu ng'omanyi ekintu ekyo kigenda kukuyamba lwaki oba tolimba maama olaba n'abasumba bennyini balimba basiba babalimba omukyaki njagala sendeza motoka simanya biki babatunziza n'emiceere simanya bikoze biki nze bannanga omulokole tonyumiza kasasiro nze kamwa koogera mawulira ndi mulokole naye ndi mulokole mutima simba n'abalokole ba amina buli dakiika amina nedda kamanyumizeyo scenario endala sister wange gwenzirako yali ayononekedde mu church mwana muwala nga yagenda asula mu church asula ayina mikwano era we babeera omanyi babeera ne bugurupu bwabwe era musabe nnyo baganda bammwe oba abafamire zammwe baleme ku meeting abantu nga bano kati ono wuuno maama we yakola ki yabalekawo muzadde waawa asuulawo abaana be n'ogenda ku church abaana oba abazaaliraani muzadde waawa asuulawo abaana be n'ogenda ku church bana abantu babalina ebintu bye babatadde mu mutwe nze sister wange yabeera ku church nga manye siba enviiri ne muweereza wano zi dryer biki munaye ntandikirawo sister wange gundi saluuni naddamu okuwulira nga buli kaseera nsaba ssente nga mugamba naye bannaye bagamba saluuni yeekola buli kaseera mubeeramu abantu abambuzaabuza mama wange kwe kuŋŋamba nti nno munnange church si ya muganda wo church ya musumba ne mugamba church ya musumba ku byuma ebyange bye nagula church ya musumba etya omwana namuweereza wano zi dryer nakola bwe nti buli sente gy'akola yonna agitwala wa bwa musumba omuntu akola ta business ye n'agisinga iwa musumba buli kaseera n'abanga sente ezivaamu aziwa musumba nga ye omusumba ali okke bano abasumba they just taking a piece abasinga bonna bafeere nze nakoowa tonyumiza musumba nyinza n'okusala oluyimba nso gange ng'ozza otandise okunyumiza amina okitegeera omwana n'ayonoonekera mu church ng'ate buli w'omugambako akujjako ku ssimu akulaga tayagala kumanya gwamubuulira kasasiro ye tayagala kumanya nalwana n'omwana okuva mu church mpaka bwe nawangula bannange mwe temusuulirira abafamire zammwe abantu babeerako n'ebintu ku mutwe era essaawa zino emunyumiza agamba kyokka bannange oba naliko ki bannange bano abantu babi nnyo nze nyina n'omuvubuka eyansiiganga enjala ng'omuvubuka oli ali smart ngani nongo ng'oli omuvubuka asiiga enjala omuvubuka bwe yeerokosa bw'ati enjala n'azisigalako oba nnaku bbiri kyokka mwafuna akasente n'atandika okukola ki okuba ng'agenda mu church Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday omuvubuka abantu abagala okubasiiga enjala tebakyamulaba kyokka ng'omuvubuka ali akola bulungi ng'akola sente ze ng'agenda ku nyumba ng'asiiga abantu enjala omuvubuka nagenda okuddamu okuwulira mbu atambuza obuveera bwa musumba n'omusumba agula obuveera n'abwa church members bo bamutambulize embwezo nga agula obuveera n'abawa ne bamutambuliza bwamala otambuza obuveera olwo ng'alyoka agenda kali mu kakachutex. What kind of nonsense is that? Kati tell me one thing why I shouldn't hate basumba. Tell me one thing kyogenda okuŋŋamba ngono musumba si mufere. Yes, nkimanyi kale waliyo abatali bafere naye nze saagala kumanya oba wuwe mufere oba si mufere tonyumiza gaboozigo tojja wange notandika kuŋŋamba mu katonda akwagala katonda akuntumye nyinza okusala oluyi okitegeera wano tebakkiriza kulwana naye nze ku musumba otandika okunyumiza mukyumba wange nkusala oluyi kale netugenda tubiwoza ali ku poliisi tonyumiza kasasiro w'abasumba bw'oba tubeerangako na muganda wo nga yafuuka ekizibu olw'abasumba nze nina abantu bangi abonoonekedde mu church nyina n'omuwala yali mukwano gwange omuwala yasoma ya graduatinga n'asoma n'amalako n'afuna omulimu omulungi oba yayingira mu bye wa church n'asulawo omulimu gwe n'agenda mu church mbwa ayamba mbwa akola mu church akwata kamera za mu church bwe yajja ewange nga nsaba sente nga mugamba
bannange tokolanga wangamba ofuna omulimu bwantande kakati omusumba yangamba nzije nkolera era bampaawo okusula lwaki bano abasumba ye bakkiriza ozimba emizigo ku kyaki ne basuza abaana b'abendi ne batandika okubakozesa bye baagala omuwala omulungi nayonoonekera mu kyaki abeera mu amiina katonda akwagala nze nayajjanga buli ku ssimu yange natandika okumpeereza bino simanya morning prayer biki nabimugobya ne muganze tonsindikira kasasirowo bw'oba olina katonda akubeeremu totandika kumuteeka ku buli omu okitegeera omuwala yayonoonekera ddala bw'ati wekwi abeera mu kyaki abasumba abo babeera n'obuzigo bwe bateeka abaana b'abannaawe ate n'oliyo n'abasumba ababayi bakako naavako ono naddako oli nga bonna abayitaayitamu dda ali ku bumere bwawo naye nga bonna tebakimanyi bali awo waliwo n'omu yamugamba simanyi omusumba yamugamba okufuna omusajja omulungi nyina asooka kukola kikuwa mukisa something like that nze bannanga abasumba tonyumiza kasasiro nze tuyinza okuvaawo nakoowa kigambo basumba era ewange tosala ng'oli mulokole oyo omulokole wa kyaki oyo jangu ng'oli mulokole ng'oli wekka n'ebino ebya kyaki simanya bana budde bwa kyaki butuuse nojja akasimu online gundi